Abatuze mu Ggombolola Kanyonyi balajanidde ab'ebyokulinda okubaatasa ku babbi b'ebisolo abasusse okubatigomya. Kino kiddiridde abasawo b'ebisolo okukola road block mu bitundu by'e Kakiri mwe baakwatidde emmotoka yabadde etisende 7 kyokka nga tebalina bizoogerako. Naye ng'abasajja basika bali ku gate set basika. Amaka agamu baagabbyemu ente 2 endala ente 5 era ku mulunzi omulala. Tubadde ku boda nga tugenda nengamba mukya ku ssaawa 12 tino owange ente ezo zirabika sinzibe ng'endala saddume eyo ng'esigadde kuli ku mmoroka. Bano batwalira ku poliisi e Kakiri kyokka mu kaseera mpawe kagaba nannyini ne bajja nga bazinoonya kweyisa ku poliisi e Kakiri. Abatuuze be twogeddeko nabo be babbyeko ente ezo bategeeza nti obubbi mu kitundu kino bususse nga ebisolo okuli enkoko, embizi n'embuzi basula nabyo mayumba gaabwe olwo ente ne bazisuza ku nsiko okuzitaasa ababbi. Tuludde okuva emabega ffe nga tetuba na nkoko tetuba na mbuzi era enkoko ezange zisula mu nnyumba muli embuzi emabega bakanzibira embuzi 6 n'akasembiyo ke nali nzeese okuzzaawo nali sikasiba waka nga nkasiba mu kiralo kyante ngenda okuva okukeera ku makya emyezi ng'ebiri emabega nga bakasumuludde mu nte 6 bakatutte. Nalina embuzi zange 4 n'endiga zonna baazisala ne bazitwala ku makya nasangawo byenda nandabugere. Balumiriza abakulembeze baabwe naddala basente b'ebyalo okwenyigira mu bubbi buno kyokka ne batayambibwa poliisi. Bagamba nti batwalibwayo nga bawa poliisi ssente olwo nga batane baddamu okutigomya abalunzi. Kati simanyi baali batuwe nti nga batukoledde kaki saakimanya oba baali batuyiseemu lukolo lw'okuba nti oli mubbi mukugu tutwale ente ebyo ekintu kife tetwamanya. Ssente bwe Ggombolola Kanyonyi Nakalango Mayanja alumiriza abasente b'ebyalo okwekubaanamu ku basirikale mu poliisi okubba ebisolo eby'abantu. Kati erose zaali zisaliddwamu empya bakyeyamaani abo abaakamyufu be basigala nga bakyeyamaani. Kati kyeyamaani eyo kijana sitampu eri eyamuweebwa luli agirina. Bo abasawo b'ebisolo abakulembeddwa mu kirembe giradde mu kitundu kino balaze obuyalirikiro ku lobbi w'ebisolo bususse ng'ate oluusi ebisolo bimu bibeera birwadde. Ezimu ku nsonga ze tuzudde nti abakulembeze b'ebitundu naddala aba LC1 be bamu abenyigira mu kutambuza ebisolo nga tekuli bagaba ebbaluwa ezitambuza ebisolo nga tekuli teziraga ani gwe bagiwadde oba guwaje zigenda. Ono agamba nti bakwata ababbi olwo poliisi ne balyamu ssente naye bata nga tirina musango gwonna gwe baguddeko nekyongera obubbi okweriisa enkuuli. Kati tukisuubira nti abantu bano nabo okusinziira ku nkola gye bakolamu babbi. Kizawire yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.